Franka Gashumba mu mwaka gwali gwa 2000 wuliriza bulungi 2011 Gashumba afunisa Shira Gashumba olubuto. Omwana nagamba daddy ebintu bitabuse. Daddy mpulira siri mu mbeera. Nolosa byakusaaga. Ogenda okulaba ng'omwana asesema. Ogenda okulaba ng'embeera etabuse. Gashumba nosooka n'omugamba olabika olina abasajja bewagenzeeko. Ne mugenda mu maduuka ne mugula obuntu bwe mwagula ne balukebera ng'olubuto mweruli. Era gwe taata wennyini gwe yali afunisizza Shira Gashumba olubuto. Wulira enkwezenge. Era Shira Gashumba nagamba taata embeera eno ngenda gikola ntya. N'omutwala mu basawo ne bajjamu olubuto olwali lumuse. Can you imagine? Gashumba, Shira Gashumba obadde mu bulamu bwe ng'omutabangula. Era ng'abasajja abamwagala obawalana. N'obateeka mu mbeera taata alina ne bajja be. Nfunye emboozi endala ey'olunaku olwa egenda okwabya kasajja gwe. Otegeere nti gye walinnye tewasaaga. Njagala otuule bulungi. Gashumba. Waliwo ebintu ebimu basajja mmwe bye mukola ne mulowooza nti muli ba kitalo nnyo. Gashumba nkufunyeeko obujulizi. Bwe ngenda okulaga ensi tukuziike otegeere nti tolina kyoli. Era n'obufere bwo ensi ebutegeere. Gwe sheyalinga vidiyo nfulumya amawulire gano. Gashumba ensi ekutegeere. Nakuba bbomu ye Shira Gashumba. Walowooza tetubimanyi. N'otagala nekuba ey'ente n'opositinga ente ku faamu gye weekubise kati gondo nga sizizo. Kati njagala owulirize bulungi. Ogenda kutya. Gashumba ono nasirisa olunaku lw'eggulo ne ngamba kaninde ebintu ebimu nja bibuulira abantu. Era muwulirize bulungi. Mugenda kutya ensi. Mugenda kutya. Waliwo omusaaseredoti eyattibwa mu ssaza ly'e Masaka gwe bayita Father Musanya. Father Musanya yali alina ettaka erya St. Joseph's okuli St. Joseph's evira Maria Masaka. Gashumba ettaka eryo kitaawo omugenzi Antonio yali alyagala. Father Musanya ono yali alina ssente mu ssaza ly'e Masaka nga y'omu ku basaaseredoti abagagga. Gashumba ne mukitegeera. N'oyagala okugamba Father twagala okola investments ku ssomero lino ku ttaka lino nzikuyambireko era nziddukanye. Munnange Father nagamba nina ab'eŋŋanda zange n'abantu ab'enjawulo ababinkolerako. Gwe sikola ki sikwesiga. Njagala owulirize bulungi. Era Gashumba beera ku vidiyo olunaku olwaleero. Father n'omulemerako nagamba munnange nina ab'eŋŋanda zange. Diiru ey'okutta Father Gashumba wagirimu era muwulirize bulungi. Father Mukama akuwa ekyumulo eky'emirembe tegezeddwako waziikibwawo Bukalasa we baziika abasaaseredoti. Father ati bw'atya njagala muwulirize bulungi. Era njagala mutegeere abakatoliki. Omukulu ono njagala muwulirize bulungi. Munnange Father Gashumba ng'amuyita. Ng'amugamba Father tubadde tukusaba ojja otusabire ewaka ekitambiro kya misa. Munnange Father ng'abasaaseredoti abalala bwe basituka. Yasituka n'agenda bunnambiro mu maka g'aba Gashumba. Bw'atuuka mu maka g'aba Gashumba, Father n'asoma emisa. Bw'amala okusoma emisa, Gashumba n'awa speech ne bamwebaza. Father weebale nnyo, weebale kujja. Munaye Father Musanya n'agamba kale mwebalire ddala. Father n'ayogerako bye yayogera awo abasaaseredoti
ne ba sister baliwo n'abasomesa nga babakwata bulungi nga babayingiza mu nju. Bwe babayingiza mu nju, father bamuleetera oluwombo. Baali bamanyi ebyokunywa byanywa byawoomerwa, oluwombo lwe baaluleeta balwawudde. Father Musanya munnange n'asumulula enkoko gye baamuwa, enkoko n'alyamu bye yalyamu, bw'amala okulya n'asibula. Ekiro ekyo olumbe lukwata Father Musanya. Olumbe lukwata Father Musanya. Bwe lwamala okukwata Father Musanya, muganda wange, mukwano gwange, bamuddusa mu ddwaliro erimu liri Villa Maria. Bagamba Villa Maria biganye, bamutwala ekitovu. Father we yafiira n'agenda. Kati ngenze ku nnyooge eyandese. Gwayagala okwogera ne Mbira Sanafu, namangirizo 702 22 27 58. Njagala muwulirize bulungi. Nja Frank Gashumba ojje ku vidiyo eno. Olwaleero nkumaliriza. Sigenda kuddamu kwogerako. Era nsaba owummule mirembe. Njagala muwulirize bulungi. Meeting etudde olunaku olwaleero mu ofiisi ya Frank Gashumba. Abantu bano wammanga baweereddwa ssente okulaba nga bavuma Bobi Wine president wange. Era muwulirize bulungi. Abantu bano wammanga bagenda kyusa olulimi. Era njagala muwulire lisiti eno. Abamu bali mu opposition, abaweereddwa ssente okulumba NUP, okulumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era gwe munna National Unity Platform njagala mutegeere nti mu kaseera kano baagala okuba Bobi Wine ne NUP naye abantu babuufu. Asooka meeting etudde wa Frank Gashumba, abantu bano mubaddeyo. Asooka ye Mamadi Sereko. Sereko Mamadi agenda tandika omulimu gwe ogw'okulaba ng'alumba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Sereko Mamadi ne ttiimu yo tumanyi gye mugenda okukola. Ssente baazibawadde. Bakwataganye ne TV zino wammanga bbiri, NBS, Urban TV, okulaba nga abantu bano babakyaza. Era Doni Wanyama bamuwadde dde ebiragiro ne balwamiti ne babagamba mubawe obudde. Bagenda kujja balimba ensi baleete ebifaananyi ebikadde nga Gashumba byaleeta ebya President Kyagulanyi. President Bobi Wine yali muyimbi era akyali muyimbi. President Kyagulanyi ogenda n'ayimba ku mukolo kuba yali serebu. Mwosi n'amusaba serefi dda nnyo ng'akyali muyimbi. Oli yali superstar. Bano bagundi bakayula ne bamusaba serefi. Ebifaananyi ebikadde eby'obuyimbi ebyo byonna mubadde